Buterevu nkwaniriza nate ku Focus TV erinyanze ade Wilberforce kimwe muyanja negatiddwako muganange Deni era ku Deni exclusive abaliko namwe mugorera bulungi nnyo. Twagala leero tuyiseemu mu bufunze mu current affairs tugamba nti tukiriza buli kimwe kigenda maaso mu ggwanga lyattu Uganda okifunya ku channel bweti nobeera nga oli updated politics, entertainment, social life buli kimu ekigwa mu koowa eryo eri mu ggwanga lyattu Uganda nokubeera nga tukugattako igwe wenna agoberera ate naba kusubscribinga nkujjukiza nti subscribinga sharinga likinga goberera olabe nga ofuna ebintu bingi nnyo ebinyuvu ku TikTok kwetuli ku Focus TV yange okulaba nga ofuna bu short clips obwo obugenda maaso n'okubanga bukutambuza. Olunaku lwa leero tugenda kwogera ku bintu bibiri oba bisatu. Ekisookera ddala Robert Kyagulanyi Ssentamu leero agenze Gomba ewaabwe waka. Reception eri etya omukugu oba munnamawulire munnange Deni agenda kuba tuyisizaamu reception ebadde etya okwawukanako neene walala gy'abadde. Ekyokubiri wabaddewo nnyo ekigambo ekigamba nti Bobiwine yayokya oluvannyuma lw'okugenda mu Northern n'akyalira amalala Obote. Robert Kyagulanyi Ssentamu ne wabawo obutakkaanya Mengo wamu oba oliawo ne oluyi luli olwa Nuupu nga bagamba nti era Kyakoze Obuwagizi tewali. Basebo ne banyabo twagala tulabe kiki ekigera maaso. Uncle Deni. Ekigambo kyolina osooka omenyawo adde nti waliwo obutakolagana wakati wa Mengo ne side ya Kyagulanyi. Ekyakiganya olunaku olwaleero. Ani akiganya? Robert Kyagulanyi Ssentamu. Era agambye nti emyaka 20 emabega emmandwa ya Buganda yanninya nenvayo ne mbagamba nti nze Bobiwine omubanda wa Kabaka owakabi era n'enkola byonna byenkoze ng'apeesa Obwakabaka ekitiibwa. Kati ebyo mbu waliwo ebutakolagana. Ye mmandwa yemwe yamutambuza ne mutwala mu Northern. Yes. Okujjawo ekifaananyi Museveni kyabadde abasiize ekyokusiga obukyayi n'okwawulayawula abantu mu mawanga ng'ogamba nti abakyoli batta Abaganda bangi ani yagenda mu Nsikeruwero n'atta Abaganda abaayo. Yali Obote ye yayingira Nsikeruwero. Soko buuze ku bantu oli mukambu. Njagala ogenda maaso n'okubeera nga batereeza kabalungi agenda maaso n'okutugoberera. Tuli ku Focus TV yange omukutu Semakutu webale kutwagala bannange. Mugwagadde ate nagenze okulaba nga bambi ka interview ke twakola olulinga abantu bagenze maaso n'okalaba naye nali mulwaddemu simanyi oba mwakinotisinga ate olwaleero tugenda kuguulira kuba guno omuliro namwe abatugoberera ku The Exclusive Beyond the Newsroom wonna wootulabira njagala ogenda maaso n'okubeera nga nkwebaza. Olunaku olwaleero tukoze ne musajja mukulu amanyikiddwa ngaani director CEO owa Unique Media genda maaso n'okubeera nga ye producer leero Samike oyo kyemumanyiiko waliwo interview ye evuddeko awo akusenserulira amawulire ga entertainment ye Uganda nolowooza bwe baagitandika. Nze kyemwagalako kimu kyokka kundeetera balokole na basumba abulako ekintu eki naye kutugamba nti nafa nengendako mu ggulu nezira nga bafumbye nga wali efumbire eyaliyo mu buwambe kyano yamutambukayo. Anyway Uncle Deni nkuleese nga kalondoozi wange Focus wano otuyisizeemu reception yabadde etya okuva yesterday ejjo mu Butambala. Yes. Information gye tufunyeeko ab'ebyokwerinda bagenze maaso n'okubeera nga basooka olinnya mu nteekateeka ezo era ekiro kyajjo waliwo abaana abamu abaakubiddwa nga kati bambi balina mu ddwaliro naye nga ab'ebyokwerinda be bakoze effujjo eri ku baana. So nga bwe kyali expected leero tubadde nina podcast emu gye mbadde ndi mu kukola eyewange ne ngamba abantu nti tulina ba politicians abatugamba nti be babadde empagi mu National Unity Platform nti era bwe bavuddewo Nuupu egudde era mu Buganda ekoze eki evuddewo. Ndowooza zino ze zimu ku moments ze tubadde tulinda okugenda maaso n'okubeera nga tulabako ddala kituufu Nuupu yaggwawo. Ne wabawo ba political analysts baatugamba nti Nuupu tejja tuuka mu 2025 nga Kyagulanyi akyalina yadde abantu waliwo yagiwa omwezi baagikusaanyeewo simanyi oba yali ludda wakati atali mu ndowooza. Kyagulanyi wagamba nti aliko emmandwa towakana akasajja kaba kamanyi bye kagenda maaso n'okwogera obwolugu naye olutabaalo oluntambulire leero yesterday abantu bali mu batadde ebiyitirirwa okuva wano bazimbye ebiyitirirwa okuva wano
tutandikire Busega Busega tudde wano ewawalukagga wano wakiikirira meya egundi Kyengera tukkirire Masaka yenna yategedde ku kujja kwa luguudo buli wala bakatawuni. Yes, tutunuulidde ne tulaba nga n'ababadde ku mirimu gyabwe abantu bavuddeyo. Kino nno kirina kye kitulaga ekyenjawulo ade nti abantu omulanga ogw'enkyukakyuka baaguwulira baamanya nti enkyukakyuka tewali agenda kugireeta okujjako ggwe nga weesitukiddemu no raising eddoboozi lyo. Nina omwami gwendabye yadde akutte emitwalo 2 ng'agiwa Kyagulanyi ng'amugamba tosirika yongera okubeera ng'oyogera ebyo bye bituluma naffe tuli wamu naawe tujja kulwana. Omuntu ono adde nakugamba ebirije gy'alina omusajja omunaku ow'ekyalo ow'eggomba agamba Kyagulanyi nti kano kensobodde naye gano mafuta agakusindikiriza okubeera ng'olemera ku mulamwa tova ku mulamwa naffe kino kye kigenda mu maaso n'okubeera nga kitunyigiriza. Olunaku olwaleero Buganda ye entabiro ya buli kimu. Era ne bw'oba oli munnabyabufuzi ng'oyagala okubeera ow'amaanyi ndowooza weetaaga Buganda okuba ku sayidi yo. Not Buganda as a tribe or a kingdom but Buganda as a region gye bafuula central. Messi ye central mu ntegeere entuufu. Ku mapu ya Buganda ya Uganda ye central eri wakati teri ekyo bakikola ku nafu ya Buganda nga kingdom naye kale ku ekyo ekiriwo lwakuba bba abamu tebabiraba. So olunaku olwaleero Kyagulanyi bambi atandikidde ku kirebe kya National Unity Platform era ebigambo bye byayogedde eyo tebibadde biwoomu eri bannabyabufuzi abalwanira obufofofo era bategezezza ebigambo bino n'oyogera ebigambo bingi n'owanda omuliro oba oli awo oli mu kibiina kirala naye olw'okuba olina ekifo ng'obulumi bwa bannayuganda ng'obulabamu advantage eyisaawo ekikyo. Kino nno kimuleetedde ng'agenda maaso n'okuba nga akomentinga ku mbeera ebaddewo mu nnaku zino ze tuvuddemu emabega amazzi agaayiika mu kibuga Kampala ne gonoona ebizimbe mali y'abantu nejjula amazzi. So n'abagamba bannayuganda ne bw'oba musuubuzi kino ekyenkyukakyuka kikukwatako gulwaleero amazzi ge gayingidde mu dduuka lyo naye okimanyi nti waliwo munna amaze emyezi 8 nga konteyina eri wali eri baagikwata omusolo gwamulemerera muveeyo mwogere ebintu ebinyigiriza bannammwe. Yes, kaakati bw'amalirizzaawo n'abagamba bagenda kwolekera ekkubo ery'e Butambala ne Gomba. Omanyi bw'ayogera ku kigambo Gomba ffenna tujjukira mu luyimba lwe yagamba nti eyo gye yakulira ku Kaleeye Kanoni nga waliyo omusajja Byekwaso akyaliyo yalina ensimbi nnyingi oba Byekwaso akyaliyo nga buli omu akola ki amwegomba nti ngale bwenkula njagala mbengaani nga Byekwaso. Meaning that nti Kyagulanyi already amanye ewaabwe era n'abantu be bakola ki bamutegeera. Bw'olaba gwe batawa kaadi Flavia Namulindwa abadde musaale nnyo era omuteesiteesi omukulu ennyo mukwaniriza Robert Kyagulanyi Ssentamu. Kaakati waliwo kiri kye badde bagamba nti ffe mu Masaka twagobayo Kyagulanyi DF yawembaddeo bagita atya ADF DF sebo tumukola nedda bagita yeki Democratic Front anti byefaanaganya basooka giyitaala yansi awo simanyi naye so kaakati bw'otunuulira ebigambo ebibaddewo bw'oba badde ogoberera mu weeks 2 emabega mpuuga babadde bakuba drive kyalo ku kyalo mujje DF ky'ekyokuddamu muyimirire wansi w'omuti bw'okwata omuti oba oli watuufu weewo ng'abantu bali ekyokuba twaleeta omuntu n'atufuukira ekirala bannange nze kyakuddamu omusajja abalazeeko kuba ndabye ku kkubo kwokka kwayise ngewakuŋŋaanidde abantu abatini waliwo abantu nga 1000. Bino ebyogerwa ate bibongedde bongezi kajanja. Yes,
Kyagulanyi kye yasooka okutuguza abannayuganda oba okuguza abantu yabaguza nti bino byonna bye muyitamu ekyokuddamu yenze nga tuggyeko obukulembeze buno. Era ye n'abagamba tekirina makulu okubanga omugagga omu yekka ku kyalo okuli abaavu 99 omugagga oyo yabaaweza abaavu 100. Era bwe wabaawo ebinnya mu kkubo emmotoka y'omugagga eyo egenda kukola ki? Kwonoonekera mu binnya ebyo. Sorry. Ekituyamba kwe kufuula ekitundu kyaffe eky'omuwendo era ekyegombesa. Kaakati ng'okyabuuza abantu bano lwaki bandizza okubeera nga babeera ku Kyagulanyi eyasuula ow'ekitiibwa bwe bandibadde baba nti bwe baagala ennyo bwe bawuliriza mu emirembe. What's the pushing factor? Esindiikiriza abantu bano nga ne propaganda ne bwakolebwa atya basigala bagenda mu maaso ng'agenda mu maaso. One, people they are oppressed. Banyigiriziddwa ekimala. Era balina enjogera mu bo mitima gyabwe egamba ekimala kimala. Nate eri ba protecting gains. What gains are you protecting? Tugende ku nsonga ey'okubiri. You're protecting gains. Nga neddata gw'oteekako okuuploadinga video aggwerako mu second sana nga nayo tewedde. Then abantu bano ebyo ebibanyigiriza bye bibasindikiriza ogenda ku nguudo okwaniriza Kyagulanyi. Kuba bamulaba ng'omununuzi waabwe. Bamulaba ng'omununuzi waabwe. Nze ate adde nina kye neeraliikiridde. Kati ntiirako abayimbi abagamba nti ffe tuwagira gavumenti eno mwe temulina bye mutugamba. Nze ndi mugagga nakola nnyo ssente zange nina ebizimbe byange ne TV zange. Mwagala kubyokya. Ekyagudde Tanzania wano Diamond Platinumz akaaba Usafi TV bagikumyeko omuliro. Ne balumba amakaaga bannakenya bagamba obugira otya dikiteeta. Omuntu wazze n'asiba aba opponents be n'abateeka mu makomera omuntu atutulugunya. Ng'omuwagira otya nga ggwe sente z'okozeemu bino byonna zibadde zaffe ze tuyingira ebivulu by'oku mutwalo. These common people be mulowooza nti tebalina kiddako be babatadde mu positions mwe muli. Eyo message. Okategeera be bannamasaka be bannagomba ku kyalo taata wa Bobiwine Muzeeyi Ssentamu kwe yatambula nga ajjanjaba ente. N'ab'Essembabule abaaniriza Kyagulanyi bamugamba bino ebiraalo tetwandibisigaza singa teyali mwami Ssentamu yatujjanjabira ente kuno kwonna. Kati eno cause si ya Buganda nga Buganda. Si ya Kyagulanyi ng'omuntu but cause ya Uganda. People are oppressed. Bakooye embeera baagala okubaako kye bakyusa. Livelihoods zaabwe baagala okuba nga bazikyusa. Adde okimanyi waliyo omuntu anywa obuugi n'agamba akanayeebaka leero ekyemisana kiwedde oba ekyeggulo kiwedde. Mukama weebale oli mulungi. Nfunye ekikopo ky'obuugi. Naye ng'omuntu oyo gy'ali bw'afuna omuntu amwogerera nga Bobiwine amufiirako. Waliwo omuntu nga bamugoba ku ttaka lye kwazaalidde abaana kwakulidde kwazukulizza. In fact yinza n'okumusanga nga naye yasikirawo na busikizi kitegeeza kuva ku generation ye yasooka kwali ku ttaka. N'essaawa y'olwaleero bamugamba ettaka si lirye liriko n'ekyapa nnyini lyagala babagobyewo tolina w'obatadde. Essaawa y'olwaleero bafuuse emmomboze. Gwolowooza omuntu oyo alina gains zagenda oprotectinga oba awuliriza ayinza okubeera nga tasobola kwenyumiriza mu ebyo biboogerako. Uncle Denny, ku ssaawa zino nga tuli mu kaweefube wogamba nti kati ensi ekole okusalawo nga yo. Obadde ogoberera trails z'omusajja His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu wa NUP. Leero kiki ky'olabye kyanjawulo ki ky'olabye n'eri ewalala gyonna gy'ayise olwaleero? Factors ki ezo z'ogamba nti leero kino ne kino kibadde kyanjawulo? Factors ezimu ku zo ya specializinga buli region ayina message eyaayo.
bw'atuuka mu Lango region yes ndo ya studying embeera zaayo n'amanya ebibanyigiriza eyo wabula ate ne wano mu Buganda mulimu ebitunyigiriza true bw'okimanyi nti ekibbattaka ekiri wano mu Buganda okitwala ebusoga bakutema misana misana ya ne wano weekiri aya n'ogenda okusanga nga abasinga okukola emisango egyo aki gamba noogo kasaateekako essimu nga byonna bikoze eki nga biwedde kakati ekinyigiriza omusoga kubeera nga ebikajjo byabadde alimu okufunamu akasente beeyi yaabyo ya wansi bamugisaawo ebibye bye yali alina okulima ebinyeebwa ebyavangamu ssente ne bamuleetera okulima ebikajjo lwaba investors be baateekayo wabula ate bo ne babafuula abaddu baabwe kati alina okwogera ku ebyo wabula kati yazze mu Buganda we tuli nti e Masaka wabadde wamanyikiddwa mu kulima emmwanyi ng'essaayo lwaleero ekyuma ekisunsula emmwanyi kiri ludda wa is it Ntungamu gye bassa Coffee Park wabula nga bajja gisitula emmwanyi ya wano yonna yagende n'osanga message gyatwalidde Abaganda abadde bagamba nti okugenda ku ntaana y'Obote kibi era kivume n'abagamba nedda ekyokununula ensi tetugenda kuginunula nga Buganda ffekka naye twagala okumanya obukyayi bwavaawa n'abagamba tulina okwewala okweyawulayawula mu mawanga okimanyi nti Buganda bwe ye tribe oba kingdom yokka esinze okwaniriza abagwira okuviira ddala ku mirembe gyonna okuva ku mulembe gwa Bassekabaka Muteesa bazze baaniriza kyova olaba bayaniriza n'Abazungu ne bajja muno era abasooka okukikola kyasookebwa wano mu Buganda nti being that Buganda eri so welcoming eyaniriza buli muntu kati ate gwe bw'oteekamu nti be basinga okusosola nga nawe tebaakusosola be baakukweka eruweero balutta maguzi baafa nga musajja Muganda afiira mu Nankole si bwe yafiiririra ali yali ku kibanyi teyamwogera Abaganda abenkwe ababi abatayagaliza ekitegeeza nabo nti bwe balaba oluusi bibanyigiriza bavaayo kati essaayo olwaleero kwekudda ku kituufu ekituufu ekyo ekitukola ki ekitunyigiriza tukirwanirire tulabe nga tukikyusa okusobola okufuna obulamu obwegombesa obwandyetaagisiza buli omu kitegeeza propaganda ono abadde asiigibwa kipaatiikewo propaganda ono abadde asiigibwa nti kati tugenze mu kaseera ak'okuba nga mu Buganda wano almost 85% they are informed abantu bamanyi tebakyalimbibwa nga luli edda ate oba internet yatuyambako nti ffe twatulanga mu newsroom story nga bwe zibadde leero n'otebamu eddakiika egi ne kati omuntu yatudde ku live yabirabye edda n'ataasoma kadaama ali mu nnyumba y'Omuwarabu ali ku live ku Beyond the Newsroom alaba streaminga kino kyekibaddewo nekino nekino kati ogenda okujja omulimba nga yabirabye edda okwate kamera kuba mukulu yagamba bakwatako bigere okwate enkoona ng'eri Beyond the Newsroom yamuwadde kyonna yakirabye takyetaaga laba kyova olaba ne viewership yaabwe yakendeera aba mainstream kuba abantu baba bakoze eki babirabye edda ate era n'ekirala kino tetujja kigaana abantu bayiga nti media houses ezimu zikozesebwa okulwanisa abantu abamu mu interests z'abalala naye ekibuuzo kiri nti kituufu kale tugambe ebyo bamwogeddeko bituufu nzedera nnyo okugamba bano bannange abalokola abo abawoza omusajja oyo bw'ajja agenda kutuleetera ebisiyaga agenda kubituleetera naye gwe olowooza embeera eyo gy'olimu ogivuddemu kale tavuze aliwo asigaddewo nga bw'ali naawe ogenda sigala mu mbeera eyo ekunyigiriza kuba ebikunyigiriza tebivuddeewo ku myaka 4 ekikulu kyakukyusa ebyo ebikunyigiriza adde
zibadde awo ne muzeyitego tegusuulwa innocent nga mugamba nti ku myaka 23 nali maze okutegeera nti mainstream media njitamiddwa ndizaini njikoye nze muntu akoledde ku media houses zonna nga mpandika resignations nenvaayo sigobwangako wantu ku myaka gino kati ate olwo omuntu omukulu akulidde mu mbeera ey'okutulugunyizibwa bwe baagamba nti yarepinga omwana ne bamuteeka eruzira n'amalayo emyaka 40 naye ng'ekitukulu kyali kyakubba ttaka lye yeyongera okwagala gavumenti ya protecting against oba gikyawa abeeko byakyusa adde gwe yaweerera abaana mu famire yeewammwe nga tekuliiko n'omu ayina mulimu naye nga bali qualified nga abaana abo baasoma bafiiridde ku byeyo waneene Saudi Arabia golowooza omuntu oyo asanyuka ennyo nga n'amafuta refinery muzitutte egundi eri TZ nga yes so nga mwandibadde mu creatingawo emirimu mu ggwanga abavubuka ne bafuna emirimu kati ezo ze key factors ezigenze mu maaso n'okubeera nga zireetera abantu bano ekiruyi ku mitima gyabwe balwane beeyiwe ku nguudo okufiirawo okulaba nga omukulembeze waabwe gwe balaba ng'omununuzi ye Robert Kyagulanyi Ssentamu era gwe balaba nga ayina obbataasa ku buli kimu so kati kyembadde ndowooza nti bino byonna nga bigenda mu maaso yes abantu bali mu kwaniriza omwana waabwe gwe bakuze naye era azze mu Buganda gyagambya nti kati kansookere eno ndyoke nzireyo mu bitundu ebirala Gomba nga yo n'abantu baayo kino kibawankizo ki mu bitundu ebirala ebiri mu Buganda okukyala kw'omukulembeze ono nkizo ki gye kumuwa nga Gomba ekitundu omukulembeze gy'azaalwa omukulembeze gye yakulira omanyi buli omu mu kitundu gy'ava oluusi eba entabiro era ensibuko y'amaanyi ge kaakati Kyagulanyi olunaku olwaleero ng'agenze okugenda eGomba gy'ava kino eno kimuwa amaanyi n'okusinziira gwe wali weebuuziza ekibuuzo lwaki bwe yali agenda okutandika campaign omukulu w'ekika mwava yamukyalira mu maka ge ekyo ekibuuzo wali okyebuuziza nga si yasitudde okugenda eri najja ne banne abakulu empagiruwagga mu Buganda yamugamba kati tukkirize kino oba tukigaane ow'ekitiibwa yali Katikkiro Dan Mulika alina sse n'eddoboozi ddene mu Buganda okusinga ne Katikkiro aliko essaawa eno okimanyi nti eddoboozi lye liwaawaala nnyo n'okusinga aliko essaawa eno kati bw'abanga ali mabega we ng'amugamba nti agenda golowooza tasobola muwabula n'amugamba kino kyokola kino si kino wano osikowalinga wano tosikowalinga kino kituufu kino si kituufu kaakati yessaawa ey'okuddayo okuyimusa ku bajjajja n'emyoyo gy'eka Uncle Denny abantu abajja mulale za Bobiwine bajja kumuyimba abajja kulale za Bobiwine bano betwabye okuva ene Busega biki oba nabo era bali mu kuyayanira muyimba okay ekyo ekibuuzo nno kirungi kirungi nti bajja nga bayayaanira omuyimbi naate bwe baba badduka tebadduka nga bayimba wabula badduka boogera ebizibu ebyo ebibaluma bwe kiba nti omuyimbi ye yeesowolayo okuvaayo njagala okutegeeza ebigambo bino wammanga nti mu Ssematalo omunene yali mu South Africa Nelson Mandela as a politician ng'ali mu makomera nga bamusiba abayimbi ng'aba Lucky Dube ba Yvonne Chaka baavaayo ne bakompozinga ennyimba ezaayongerayo eddoboozi n'okusinga bannabyabufuzi era baakola kinene nnyo nnyini ddala okulwanyisa obusosoze n'obugoba mu South Africa essaawa y'olunaku olwaleero lwaki Abatanzania bookya ebintu by'abayimbi bano nti beegasse kuba banyigiriza ekifo ky'okuyimusa eddoboozi lyabwe ddene
erimanyi nti abantu baligoberera era abantu bajja yes kati ensonga ebagobereza omuyimbi Bobiwine it's just simply because yavaayo okuraisinga eddoboozi ly'ettutumu eri abo era ebizibu byabwe yabyogerako dda. Bobiwine yayimbako dda ennyimba n'abagamba this is not my views naye views z'abo abantu abali oppressed abanyigirizibwa bayita mu kino ne kino bapolitician mukikoleko nga ffe ate tetunnaba kwekyanga abantu ba bulijjo. Namaliriza n'abagamba if you fail to come to the ghetto will come to parliament. Once the parliament fails to come to ghetto, then the ghetto will come to parliament. And definitely Bobiwine went into the parliament ne tulaba nti tebyali byaba amataayi bisoboka buli muntu okujja mu parliament. Yes. Kyova n'abavubuka bato bavuddeyo ne beenyigiramu. Luli yali wasanga ng'omuntu wa discussinga politics nga tali myaka gyange. Nga musajja bakulu era agamba otuula n'owuliriza. But right now ntuula ne tunnyonnyola ensonga naawe n'ofuna ekintu kye tukola ki kye tukunnyonnyola kadde kano. Ade believe me or not Bobiwine oba bajja olaba omuyimbi naye abantu bategeera message ye nti newankubadde bajja kulaba Yesu omuyimbi nga bwe kyogera naye alina message gy'akaalinga naye abantu gye baagala okuwuliriza. Remember nti Bobiwine yava mu kubeera omuyimbi ayingire politics ng'alina abayimbi babiri omu nga benkana bati omu nga amusukkulumyeeko. Olaganda bawo Chameleon kino mukyagala awagira Bobiwine kiwakane kikirize Chameleon musical asinga Bobiwine. True. Musical. Bebecool muyimbi mulungi era vocalist mulungi asinga Bobiwine. True. Ne mu maanyi tuyinza obba comparing anti Boba ali ku level yetya yemu naye ono omusajja Chameleon yali abasukkulumyeeko. NRM yabagatta bonna juzi babadde kulaale nga Chameleon ayimba mwanika mikono teri akola ki teri awanika bwe bazze kulaba bayimbi kyokka ate bano babateerako emmotoka ezibasomba ne zibaleeta ne baleeta n'abaana b'amasomero ne babambaza ne babajjamu uniform ne babambaza t-shirt za yellow ne babawa n'omuceere. Kati eruyi eno teri omuceere eno teri mmere teri t-shirt teri sente teri mmotoka ekuvuga tambuza bigere ebyo naye bali bebawadde emmere tubaleetedde abayimbi ne mutuko bayimbira ne bagaana okumwenya yadde omwenya. Kati tugambe bo tebalabye bayimbi ne kati kiki ne kibaforcinga bano okugoberera oli eyo y'ensonga enkulu era abasajja bali mu gavumenti eno bandibadde banoonyereza nnyo ku kiki ne kiforcinga abantu bano okujja okuwerekera ono lwaki tutaddeyo abayimbi NB nebaganye okujja ye n'abaze lwaki tubakakabukasi lwaki tubakakabukasi ezo ze zimu ku factors ze tulina okusooka okuconsideringa mukadde nga kano. Ne lwakuba nti be bawa emirimu okwogerera gavumenti olumala okulya akasende nga balowooza omulimu gwe balina gwavuma. Omukulu yabagambye balye naye tebalya nga baswankula byonna babikole naye tebakola ebintu ebibaleetera okulaga nti baswankula. Uncle Denny nga tuwumbawumba interview yaffe ya leero naye adde lekeraawo okundeetanga ku nsonga ez'amakulu ez'eggwanga nondeeta obudde nga buzibye nga buweddeyo. Kati njagala ondeete tukole essaawa nnamba oba bbiri netonda abalabi baffe abagobera Focus TV abagobera Denny Exclusive twetondola okubeera nti omukulu mubawadde naye mubadde budde nga bugenda okuziba. Nsuubiza nti nja kuzza ku nsonga zezimu otangaaze eri eggwanga biki ebyo ebigenda maaso naddala mu politics kuba nkumanyi ogoberera nsonga ku nsonga era abakulu nabagambye nti gwe badde ku live ng'oli mu bavuga okuva e Kampala wali ekavuga paka naye nja kuleeta ku nsonga zezimu ng'otubuulira ku butya essaawa zino politics wayibiridde mu bibiina byonna tulime kusengeka bino bibiri wabula tubisunsule byonna. Otherwise mubadde balabi balungi okuva liyo twatandikidde naye kulaba nga adde sooka olindeko katini abalungi abatulaba era abatugoberera ku mikutu gyonna Bobiwine abakubirizza ebigambo bino wammanga ng'ayogera message twewala okweyawulayawula mu mawanga tutunuulire ensonga ezitunyigiriza nga bannayuganda tugende mu maaso n'okubeera nga tuzigoberera okulaba nga tukyusa obukulembeze. Tebinkwatako byatuuka we bimukwatirako nti omusajja owange tayenda ng'omaze mukwatira mu ki mu bwenzi
mubeere bulungi mwera lwaki tebakuwa obwogezi bwanno nze sirina pate gye mpagira ndi munnamawulire obadde mulabi mulungi okuva gye twatandikidde nkwebaza okubeera nga osubscribinga goberera buli kimu kye tuseeka mu maaso okubeera nga tukikuwa for now paka mu episode eziddako bye ku subscribinga ku Focus TV yange bingi